okusinza kubikulirwa. Ntandise n'ebigambo ebigamba nti neewuunya Omwoyo Omutukuvu eyabikkudde ekyama kino kibeewo mu kyaki eno. Ekyo tekyazze kuzinga buyiiya batika kyabadde revelation kwade kubikkulirwa. Kye tuyita okubikkulirwa kwe kwopeninga ekintu okubanga kwopeninga nobako ekintu kyobikkula. So osobola okubeera ne ssente mu nnyumba yo omulamwa nange nesekeredde nga sindalunyumya. Edda lubanyumize munaabunyigiriza temuve ku mulamwa gw'okusinza. Twalina obuzibu mu ssente mu maka gaffe. Kibali kingana odunyumya oyinza osanga waliwo balina obuzibu mu ssente nga bafumbo kati nga bayinza okweragira okusinza ne batandika okuyombera ssente. Anti munanga mu biseera ebyo omanyi obufumbo nabwo bukula. Obufumbo nabwo bukola ki? N'enkolagana naye ekola etya? Ekula era ezimbibwa. Kati nga mu biseera ebyo nga bwemba ne ssente nga nyinza obutazirako mwami wange. Kati mu kiseera ekyo bwe nakiyitiramu nga nyinza nenzitereka mu nju omwo mwennyini naye nga siziteeka wala sikweka wala nga nyinza okuddira ku bigatto gatte ebirya muze nenteekawo ssente ne tubeerawo nga ye tamanyi nti waliwo ki. Naye nga waali nga ne ssente weziri ate nga n'ebyetaago ebiri ebyetaaga ssente. Kati sirina budde naye ndowooza nali bibuuliddeko bamu bafumbo twamala ne twesootiira. Ate era samba bukeeri waliwo ebyali bitutawaanyiza ne bireeta embeera eyo ne tumala ne tubijjawo. Kirungi nnyo bwe wabaawo ebiresa embeera ebyo obijjengawo mugende mu maaso. Mugamba amina mwaka okutyama. Kati naye olunaku olumu ng'era ssente mweziri ng'ate sikikola kusooka. Ssente zaalimu mu nnyumba yali alina byatinkuula n'azibikula n'azisangayo. Naye nga yambuuzizzaako nti olinawo ssente ne mugamba sikola ki? Olaba nti okulokoka lugendo. Kati muli mu kunneewuunya nga mwe abaatuukirizibwe. Kakati nno naye nankola ekintu nane byadde binyuma kwogera nga waali naye era kanjogere ffe bwe tutyo era ne bwe yandibaddewo nandyogedde. Bwe tuba tusomesa twesomesezaako nnyo kuba tuba tukoba etuyambako ga tekiba nti aswaziza naye era kye yakola naye ssente n'aziggyawo era n'azikozesa. Kati nentandika okunoonya ssente ate nange nakugambye sirina kakati ebintu ebyo akavuyo bwe kati wagambye tolinaamu ssente oli yeezuulidde ssente ze naye azisipendeza. Kale nebyali awo byaliwo naye nabyo ne tubiyitamu. Kati nekyembadde neeta kyenjagala okuba nti osobola okuba n'ekyobugagga naye nga n'okumanya nokola ki? Kati ekyamuyamba okuziraba yabikkula. Kati okubikkula kwe kwamuyamba n'alaba ekyomuwendo ekyali bungi. Kati okusinza kubikkulirwa muggwe mulimu obusobozi obusinza. Katonda anoonya basinza naye you don't position yourself nti nzuuno. Wali olowoozezaako okubanga Katonda anoonya atalina kyetaago mu nsi nga ye kyetaago kye kufuna bamusinza. Naye era sitiiru yadde ebyawandikibwa tubisoma mu Yokaana 4 era ne tuvaayo kuba nti ngeri gy'anoonya nze enzuuno neetaddewo mu katala ndabi. Kati ate bwe tutamunoonya kuvaayo kwepositioninga kwekyo ky'anoonya ne tusigala n'ebizibu byaffe n'okulafuubana kwaffe kubanga ye anoonya kasita akuzuula asobola
Katonda kuba ye nsinga okutunuulira ng'enkulu ne mu nsi yombi. Kyentegeeza ki? Ti Katonda bw'amala okuzuula abamusinza, bwali nti okusinza kubanga kwebagala Katonda, kwetikka Katonda. Mu lulimi Oluganda bakuyita kukongojja. Ab'ekika ky'embogo mu Bwakabaka bwa Buganda be bakongojjaani?